ate zo ssente za SACCO y'akatale ka Wandegeya zibadde zimukubizza. Omuwanika wa SACCO y'abasuubuzi mu katale k'e Wandegeya Agnes Magona asimatuse okuganjabulwa abasuubuzi mu katale kano abamutadde ku nninga nga bagala bamunnyonnyole ssente za SACCO gye ziri. Abasuubuzi nga bakulembeddwa mu Fiona Nayebale basoose kulumba Magona nti bamuyise mu lukiiko ku Kajuice Party e Wandegeya ne bamutegeeza nti bagala kutuula kutema mpenda ku bizibu SACCO yaabwe byerimu. Kyokka mu lukiiko bamwefuulidde ne bamulangira abannyonnyole kiki ekyatuuka ku SACCO yaabwe n'etuuka n'okuggalwa okumala emyezi 3. Kati tebasobola kufuna ssente zaabwe oba okuteekayo. Magona bwe yalabye tasobola kwagala okufuluma mu lukiiko, abasuubuzi tebamuganyiza kufuluma ne bamuwambako omuggo gwe gw'atambuza. Yapondoose n'akkiriza okubannyonnyola era n'abategeeza nti abakulembeze ba SACCO abali mu kaweefube mu kulaba nga ofiisi ziggulwa babaweereza era ne babannyonnyola nti nno nabo ssente baagala enkola yaabwe mu katale ensente zitambule bulungi ng'abantu bajjayo ne bateekayo ne beewola n'okwewola naye nabo ofiisi ziggaddwa emyezi 3 tebalina ngeri gye batuukayo. Magona yagambye nti ssente z'abantu nnyingi ezaggalirwa mu ofiisi ate n'abaagala okuggyayo ssente zaabwe okuzikozesa tebalina ngeri gye baziggyamu olw'ensonga nti empapula ezirina okukozesebwa ziri munda era ne bategeeza nti bagenda kwogerako n'aba KCCA balabe nga ofiisi za SACCO ziggulwa. Era beevumye n'ekitongole kya KCCA abagambye nti kyekyabalondera abakulembeze bano abatuuka n'okugala ofiisi za SACCO ne bategeeza nti bagala KCCA etegeke okulonda basobole okufuna obukulembeze obutayingiriza. Omwogezi wa KCCA Daniel Nabwine yagambye nti abakulembeze okugala ofiisi za SACCO bakola kikyamu kubanga tezirina we zikwataganira n'abakulembeze mu katale. N'ategeeza nti abakulembeze ba SACCO babadde tebannaba kubatuukirira ku nsonga eno okuzigonjoola. Nkulika ennyo abasasi baffe.